Kituufu weetaaga essaala zaffe naye gwe atali mwana muto oliyiga ddi. N'ofuna omusajja aliko abaloga, aliko bajja babaka ab'amaziga, aliko abakyala abamunoonya okulabirira omusaayi gwe buli kamu n'opositinga n'otuuka n'okutulaga ebyenda ku maaso g'abantu g'omanya amabi. Bantu mmwe mugenda kufiira muleeba. Buli kimu akuloga n'akimanya siteepu yakyo nekyozzaako nekyogendako. N'ofuna omusajja aliko enkaayana, aliko abaloga, aliko abaamusookako nga talabirira buvunaanyizibwa bwe yabawa. Gwe n'osinika ebinnyo n'opositinga sikaani n'opositinga kino. Bannange ensi eno ejjudde abantu ababi. Bantu mmwe mugenda kufiira muleeba. Mujja kuzaala abaana abalema. Bantu mmwe mujja kuzaala emisota. Abantu baloga, abantu tebaagaliza. Mwe bantu mmwe abantu babi era abantu mubagenda empola. Mujjawo teyeetaaga kumanya kalungi koofunye. Abantu babi. Kyova olaba ebizimbe bingi ebirungi mu Kampala ne bannyini byo tebateekako bifaananyi byabwe. Abantu abali obulungi mu nsi eno ebintu babikola mu nkukutu. Baategeera amaaso g'abantu nti mabi, abantu tebaagaliza. Toyinza kufuna musajja aliko aloga, aliko bakazi bajja mu mawulire nti talabirira baana baffe, gwe n'otandika n'okupositinga sikaani. Mbwera nze Kayanja nve ku byenkola nsabire ggwe. Abaagala okugenda ebweru mukimanyi nti mbabeereramu nnyo. Kyamakulu nnyo kubabuulira emirimu egiriwo. Staffeve kutwala sente z'oteekamu omaze kulaba ku visa ku nooti 7 nya nooti 67 26 ojja kuba bafuna butereevu. Beetaaga abawala n'abalenzi kuva ku myaka 21 paka myaka 38. Genda kukola nga bawaita na bawaitress. Bafuna $2,000,000 bakirina $1.5 gwanga lya Kuwait. Ate ba security guard Dubai muli $1,800,000. Mujje mukole interview bantu bange. Gwe atali mwana muto n'otandika okutijjukana. N'otandika okutijjukana ng'omanye eddogo eriri mu nsi eno. Nze mbabuulira mujja kwevuma Katonda obutabafaako naye nga mmwe sitaani abaamukyokooza. Abafiiridde muleeba tomanyi. Naye nga mujjawo yasalawo tojja kuluzaala. Omusajja oyo tojja kumuzaalira mwana paka ng'atandise okulabirira omwana gwe yanzaalamu. Oyo ye saayansi abeera wano mbabuulira ku bantu ababi. Temumanyi bazimbye ennyumba ne ziremera ku misingi lwakwagala kweragira ku bantu. Nze mbabuulira abafiiridde muleeba tomanyi. Nze nalaba omukazi wano omukulu ne ngamba omukazi ono ayinako ne ku baana. Kiki ekimwemazaamu bwe kiti ku nsi eno gy'alaba ekanudde amaaso atuuke n'okutulaga ebyenda? Ono omukazi ku musajja gw'amanyi obulungi nti aliko n'abaloga, aliko bajja babagamba nti omusajja tatulabiririra baana. Naawe okwata sikaani n'olaga omulabewo ne mujjawo kikyozzaako n'essanyu lyammwe liri liddawa. Tevulani mujja kufiira muleeba, mujja kuzaala emisota. Mujja kuzaala abaana abalema bwe muteewummuzaako. Omusajja aliko alogo ayiriko enkaayana bamulya mu nkukutu. Mujja kufa bizibu bye mutamanyi. Mbabuulira.